Kakati ono omulenzi gwe nnafuna oba nsooka mbazzeeko emabega ku sitoole, lwakya lumu omwami wange ndowooza n'atandika obwenzi nga nze sikola kisinnamanya. Kati bw'atandika obwenzi ndowooza bimulema okubalansinga, nange nalabira awo omwami atandika okuŋŋamba. Lwakya lumu naŋŋamba leero nno siinamu yadde 10 ngenda bugenzi njiye kye tunaalya. Omuze nno ne gutandikira awo ne gukula, nga waliwo lwaba talinaamu ssente n'akulekawo mbwagenda ayiye aleete ssente tufune ekyokulya. Naye ng'omuntu gw'alekawo ng'olumu tamulekedde kyakulya. Nina omwana ow'emyaka 2 agenda mu 3, then nina n'ayonka. Gwaleka mu nnyumba mbwagenda aleete ssente tufune ekyokulya. Neebaza Mukama Katonda nti yaddanga olweggulo ng'afunye. Kati olunaku lwakya lumu olwo enjala yannuma ne mpulira nga njagala sisima. Ssaawa ziba ziwera 9 nga mpulira nfa. Okuva we twali tubeera okutuuka ewaffe essaawa zino batwalirawo 25,000. Si wala nnyo naye nga walako. 20,000 bakutwala. Nkwata mwana wange nga mukuba ku mugongo nga nnomba ewa mmange. Mpola mpola ono omukulu omuto muweese mu mugongo, omuto bwe musitulako we muteeka wansi bw'atambula mpaka we natuuka ewaka. Ngenda otuuka ewaka nga waggale. Banaye naggwamu amaanyi ne ngamba banaye maama wange yalazeewa ng'enjala ennuma abakyala mpulira njagala nakusesema. Kakati nga nze ngenda ewa sisita wange kumpi. Sisita wange yali abeera kumpi ne maama wange nga si wala. Nga ngenda ewa sisita wange ndabula maama wange yakkiriddeko ewa sisita wange. Ngenda nga mbuuza sisita wange namusangawo olw'eggulu awo ng'alimaalima ku luggya. Kati ku luggya yali yasimbaka ebikolo bya muwogo nga birabika bulungi nnyo. Namusanga alima biwogo bye. Nga mubuuza maama wange ali ludda wa. Naŋŋamba leero sinnayambukako ewaka. Amugamba ebiwogo birungi. Nga ŋŋamba ate mmwe munnange ab'e Kampala mwagala olima. Kati nze we nali mbeera nga wali mu ttawuni kale. Kati ng'ate no maama gye babeera waliko mu kyalo wankubadde tekyali kyalo naye nga kale wo wali kyaloko okusinziira twali tubeera. Namugamba era ne bwe nandiyagadde okulima ate naalimirawo. Jjukira nze no gye nali mbeera we twali tubeera nali sirina wakulimira. Kaakati ewa maama baali bamuzalako mbu ne babawa ebyapa kuba twali babibanje sijja bigendamu naye nga nali sinasobola limira. Nga mbuuza owulira oyagala okulima? Ko nze njagala okulima. Kaakati nga sisita wange kumbe waaliwo omugagga eyali azze nga yagulawo okumpi ne sisita wange we yali abeera ng'alinawo poloti 5. N'azigamba sisita wange azikuume. Kati nga sisita wange antwala nga ŋŋamba oba oyagala okulima okuva ne leero nkuwaddeko ezo poloti mu ezo poloti 2. Nga tutambula nga tuddayo nga mpa ku miwogo nga nnyambuka ngenda otuuka ewaka nga maama wange yakomyewo ewaka waali. Naye tutuuka ewaka nga maama wange yakomyewo ng'atusanyukira ng'awa ku bazzukulu be nga agenda mu nnyumba aleeta fulasika awa ku bazzukulu be ku mata. Era musigaddemu obukopo 2 ng'abawaako. Tunyumyawo ng'abaana banywa amata nga ddala ng'enjala beeruma. Nga mbuuza abaana ng'engeri gye banywamu amata balinga enjala ebaluma. Zino essaawa mubadde temunnalya. Mukyala n'atayagala swaza bbaawe. Namugamba abaana abato naye maama obamanyi buli ekibasala mu maaso. Kumbe enjala ennuma ebula kunzita. Kyokka mu kiyungu eri nga waliyo emmere naye nga sisobola kugamba maama wange nti oba maama enjala ennuma.
ngamba jangu nange nina kenjagala okuwaayo sister wansomozeza nange jangu nina kenjagala okuwa. Mama wange ankwata nga ntwala eyo mu lusuku ngampa ettooke ngampa ebijanjalo banaye byali byabalanga n'okunkumuka byakunkumuka nga nno ne sizoni y'ebijanjalo sibikombanga nako ngampa lumonde ngampa ne muwogo era naye ngamba olwo muwogo awooma nnyo wadde sister wakwadde muwogo naye ono kino ekika kya muwogo kiwooma nnyo. Natudda waka nga mubuuza maama kati emmere yonna gyompadde n'abaana nze ngenda bitwala nti ngamba maama nkuwe embuzi nkuwe n'omuguwa nkuwadde emmere ate nkuyiyize ne bw'obitwala nga mugamba nno maama ndi serious sina ngeri gye ngenda twalamu bino bintu. Ngamba tulina na ssente za transport mwazze mutya n'abo abaana ne mugamba maama natambuddewo. Ngamba watambudde n'abo abaana ng'olwo lwaki ngamba nadde just njagala kulabako. Mamange yali yagula pikipiki ye ng'emwetera akasente ewaka ng'akubira omwana yali agivuga nga muganja nkuko wano ewaka. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesubwa mu nsika ya furniture. Mamange yali yagula pikipiki ye ng'emwetera akasente ewaka ng'akubira omwana yali agivuga nga muganja nkuko wano ewaka. Omulenzi anteekako na mmere yange n'abaana bange tudda waka. Tandika okuwaata olutooke omwami ayingirawo aleese saawa nno zigenda mu mmeka mwemu. Mwami ayingirawo aleese bambi emmere neva ne kapaani k'okulya akaawo mangu tunywereko amazzi nga bwe tufumba. Asanga mpaata ettooke ng'emmere ejjudde ewaka ngamba osaate emmere ogijjeewa nti nva waka. Ogenze n'onkolako olugambo nti nabalese wano nga tewali kyakulya. Nga mugamba nze sibyogedde nga mbuuza ani yakodde olukisa okgendayo olyoka onkoleko n'olugambo nga naawe biveeko ebyo nze sinawulidde wano ewaka nga wambuwa n'entambula nga bivaako nga tulya mmere yaffe nga twebaka. Lwali Lwakutaano ku Mande we yagenda okukola nange nabukeeza nkokola genda kulima poloti zange ze bampadde nenno ng'agenda okulima. Mujjukire mu sitoole zaffe nabanyumiza nti nze nasigalanga waka kukuuma mwana na kukuuma mulwadde nga nze amanyi nnyo okulima mulowooza. Kambeera eyo kanneetyentymule kannime ate nina ekyokukola mukazi eno enjala eneezitira mu nnyumba naagisobola nga nnima olunaku olwasooka nga nnima olwokubiri nga nnima olwokusatu. Kati olwokusatu ekiro ng'omwami mmugamba munnaayi nafunyeewo okulimira nga ngamba wafunyeewa nga ngamba sisita wange nga mugamba sisita wange alina gye yanfuniddeeyo. Tekyamusanyusa naye yali talina kyakkola nga tubeerawo ng'atandika kulima. Kumba mwami yatandika obwenzi atandika obuzeezeze bwe munnange lwakya lumu omutima gunnuma nga sigwa mu kimuli nga bwe nabanyumiza bwe nagwa mu kimuli nangwa mu kimuli bwe ngwa mu kimuli nga jjayogerera ku kasimu byonna nga mbiwulira nga bingwa mu matu bwebbo. Nanzirayo nga nyiize kwolwo omwami nga mumma vanira. Omwami we namumma vanira mujjukire bulaza we yali yamugamba omukyala wakumma ekyekiro ffe twakiyitanga kyakiro. Omwami omukyala wakumma ekyekiro
ng'omufunirayo omuntu amuyamba. Kati nange mu bwongo bwange mwalimu ekyo nti omwami waakumma ekyekiro naawe ng'omufunirayo omwami akuyamba. Kati kwolwo omusajja munnange we nanyiiga teyamanya na nsonga lwaki nyize nti oba nguddemu nti ayenda. Ye yankwatako gumu ebiri nga bweri nga yeebaka kuba n'okukkuta yali akukuse munnayo byonna nali mbiwulidde ku ssimu. Ng'omusajja tatandikira okundeetako kajanja ka butalya kyaggulo nga nsirika nga nsigalawo tubeerawo mwene embeera. Olwo eri ennimiro zange nalima dda bino we bituukirawo. Jesi nayagadde bayisizaamu balaga nfuna ntya ennimiro eno kubanga eno ennimiro yeereeta omulenzi gwe njagala obanyumiza. Kaakati lwakya lumu nga ngenda okulima nga bulijjo. Mba nnima nawuliranga eddoboozi eryogera n'ensitula bwenti omutwe. Ngenda okulaba omuntu akyama ku nnimiro. Kati ye aŋŋamba nti yaŋŋamba nti gyebaleko nnyabo, naye nze engeri gye nali bize nga nnima saakiwulire ekyo ky'okuŋŋamba nti gyebaleko, wabula nze nawuliranga eddoboozi ly'omuntu ayogera. Nenyimusika bwenti nenyimuka nenyimirira nendaba omuntu ng'atambula dda eno gyendi. Kati bwe nnyimuka bwenti ne mutunuulira yali yampiseeko ng'agenda saamulaba. Kati mu kukomawo ekyali kimukyamya wendi poloti zino olwo nali nazirima dda nensimbamu sayidi nensimbako ku muwogo. Kati muwogo oyo yali akuze naye nga tannakulira ddala. Kati ono omulenzi yali ayagala nnyo muwogo okumeketa n'omufumbe. Kati bwe yayitawo n'alaba muwogo oyo n'amwegomba. Kati mu kudda yansanga nnima nga muwogo alinaanye we nali nnima. Nayagala mbuuza oba muwogo wange kwe kujja ng'ambe mbu gyebaleko nnyabo. Kye sitaawulira nze kuba saakiwulira naye nawulira ng'omuntu ayogera kwe kusituka ntumage nga mpulidde ng'omuntu ayogera kuba we nali nnimira waali ku kkubo. Baana mmwe nze nawulira ng'omuntu ayogera nenyimuka bwe nti mpuye omuntu ayogera. Ngenda okuzza amaaso bannange ng'omuntu atambula dda gyendi. Omwana w'omukazi eyawanvuwa nga muwanvu nga mutono ng'ali awo si mweru ate nga si muddugavu kuba nze nali musinga obuddugavu. Nga si mweru gw'ogamba nti muntu mweru naye ate nga si muddugavu tosobola kugamba nti omuntu muddugavu. Okitegeera. Kati bwe nasituka wendi ne mutunuulira n'asigala ng'ajja gyendi. Nasirika naye n'asirika n'atambula ng'ajja gyendi. Mweyo prosesi yaseka. Kati ate mu kuseka nange ne mweja. Nze simanyi lwaki buli muntu agamba mbu nina simayire ennungi. Nina engeri gye nsimayiringa. Buli muntu gwe mbeera naye kyankomentingako nti nina kasimayire akalungi. Nina sijja kwennyonnyolako kale. Baŋŋamba nina kasimayire akalungi. Kakati omulenzi yaseka nange ne mwenya. N'atambula n'atuuka we nali. N'aŋŋamba wasiibye otya mukwano? N'eddoboozi nga kkakkamu. Omuntu ambuuza simulabangako, tandabangako, simumanyi. N'aŋŋamba wasiibye otya mukwano? Nange ne muddamu bulungi wasiibye otya?
Nangamba yali aguze ebindaazi 2 n'akatunda kano ak'ebitaano akabeera mu kaveera nga wogamba buno obunaanansi bw'ebitaano kati kano akatunda k'ebitaano. Yali aguze ebindaazi 2 eby'ebitaano n'akatunda ako, naye nga kakatunda amaze okukafumitamu akaseke n'anywako. We yakyamirawo ndowooza muwe ku muwogo. Kati omanyi kye bagamba mbu love at the first sight. Bawe bakyogera nze simanyi. Ngamba ngenze eyo nkwiseeko wano ne nkulaba. Era nange nguzeeyo akatunda ne kamu kano okalaba tukanywe 2 nengula n'amandaazi nengula eriryo n'eryange. Neera nenziramu nemwenya nemugamba okakasa. Nangamba ye mwana mulenzi nampa akatunda nange nentandi kade n'okuntuga kantuza akatunda badde nga akanywa essaawa eno. Nange nenyweraho katunda ku kaseke ke kwabadde anywera nange nenywa. Oluyala lwali lunnuma. Nenywa ku katunda nanzigiramu n'ekindaazi kyange kimu n'akimpa. Omuntu gwe sitalabangako gwe mulundi ogusoose omulaba. Nenywera kaseke kwabadde anywera ku katunda ke n'ekindaazi. Nange nno naffe tetugwa. Nange abakyala munnange nanywa katunda ngamala nga maze tumala mu katunda kange empeeno nga mmondiza akatunda ke. Buli omu yenna ajja kuduuka akugamba blankets za ddiba. Leero njagala balaga nti blankets tezaddiba. Blanket kyekintu kyotwala n'obeera nakyo emyaka 10 n'okusoba n'okoowa n'okigaba n'abazzukulu ne bakikozesa. Kasita oba oguze original blanket original, tunula ku blankets zino bwesiti. Blankets zino ogikozesa emyaka n'emyaka esigala ng'eringa bweri. Wano ku Masis Quality Beddings osangako blankets eziri original. Banange tuyina blankets ennungi. Ate wano ku Masis Quality Beddings tubeera ne blankets zonna n'ebbeeyi zonna ne qualities zonna. Nze omuntu akugamba amazima n'enkwawulira n'enkugamba kasitoma olaba eno blanket y'original, ono blanket ono si mulungi ojja mwozamu emirundi 2 afe. Kati munange tuba nabyo byonna mujje mutuwagire. Nanywa katunda ngamala nga maze tumala mu katunda kange empeeno nga mmondiza akatunda ke. Nanzira ku kindaazi kyange nkalattula nga ntunuulira nga nange mutunuulira naye bannange enkolola enzira olungi bitya. Nga muli mutima ngamba Katonda wattu ekiki kino kyenguddeko nze. Mujjukire omusajja takyankombya ku kavanira yanyima ate munnange ayina ebyo biseera omusajja yali yanyima ne kavanira naye nga abasajja bankwana naye nga sibaliiko. Naye baaboono bwentyo lwe lunaku lwensooka okumulaba Mr. Sozi bw'atyo bwe yajja oyo omwana. Bw'atyo bw'ajja mu bulamu bwange kwolwo lunaku nga tunyumya nga ngamba bamwita Po. Njana kumwogerako bayafa. Kama amusonyiwe ebyamusobako. Ngamba bampita Po ate gwe bakuyitaani. Namulimbirawo erinnya nemugamba nze Irene. Angamba gwe Irene nemugamba ye. Nangamba ekituufu oli mukazi mulungi nemugamba okakasa. Nangamba yes. Nensirika nemutunuulira nentunula wansi nangamba nkubuulire oli mukazi mulungi. Mbadde sirangako mukazi mulungi nga ggwe. Mugambe mbu sisita bamukwanye.
bannange nga tutandikirawo nga tunyumya nga ŋŋamba mbwayagala nnyo muwogo era oyo muwogo yamulabye ng'ayitawo ng'agenda namugamba muwogo ng'akyali mutono ngamba kale nsimira akakanwaka kamu mmeketeko nga musimira akawogo muwogo ng'akyali mutototo twali tetunatandika ffena kumulya musimirako obuwogo munnange ate munnange olulenzi lunkwanye lumpadde ne ku kindaazi ne katunda nga musimirako eminwe gya muwogo nga gijo nga muwa ngamba nkola wali eri yalina sayiti kwe yali akola ngamba nkola wali kweri sayiti eri kaŋŋende nkole naye bwonnyuka wano eno jangu onsanga wali ku sayiti banammwe nga nnima nga maliriza okulima era ng'olulenzi bwe lwaŋŋambye aŋŋenderawo ku sayiti nga nyimirira awo nga werukola nga lunyumiza kati awo nga nduganze njagala kugenda ati awo mu kugenda bannange omusajja olunaku lwe yandaba lwe yanhaginga lwe yankiisinga that very first day lwe yandaba nga ngenze wali kati olwo ngenze wali ku sayiti nahaginga nankiisinga byonna awo kweyo sayiti banaye nagenda nzenna nga mpunze ng'olwo mpunze n'okuwunga nze gwe mulaba wano mugambe sisita awunze nga ntambula ngenda nga mpeeka abaana bange nga nzire waka omulenzi sinamugamba nti oba nina mufumbo sinamugambako nti oba nina n'abaana antambula nga ngenda anzirayo ewange enkeera nga nkomawo mu nnimiro nga nnima ate kati awo ennimiro mulowooza baganda bange tetandise okunyuma bannaye nze natandika okunyumirwa okulima nze nalimamu n'ebiteetaagisa bannange nanyumirwa okulima Mr. Sozi nze gwe mulaba wano olwo nga sikyayagala ndowooza ne ku lw'omukaga ne Sande kati nnime nga ntandika kunyumirwa kulima bannange nanyumirwa okulima nze kaakati terwalwa namala nembimunyumiza nemugamba nina abaana babiri namulimba namugamba nina abaana babiri kubajjukira mutabani wange omukulu mama yali yamunzijako namugamba nina abaana babiri ndina mukazi mufumbo naŋŋamba okakasa tye naŋŋamba era nze nkwagala kati otwatuka ku wiikendi ku Lwokutaano era nagenda n'ennima nali enzirayo ewaka era ye yajjako olwo yajja olwo yamanya nti kati naatera okunnyuka najja naŋŋamba leero Friday nkya Saturday weekend sikola mbeera waka konsoke nampa ssente yampa emitwalo gyali 7 yampa emitwalo 7 olwo nga yakankwanira ennaku zalinga ennaku 3 kubaka olwo lwampa ssente lwali Lwakutaano kati ku lunaku olwo Olwokutaano nampa ssente naŋŋamba njagala nkomewo ku Monday ng'ezo enviiri ozisibye nga mpa ssente nga nsiba enviiri ku wiikendi naye mwe mulowooza n'omwami yambuuza ssente ze nazijja ezasibye enviiri teyambuuza era we naddayo ku Lwokutaano ku Lwomukaaga keera nenkola emirimu olweggulo nengenda ne banjiwako akaviiri wamma nenkyanana sinza alina netudimpo twange wamma nenkyanana kadimpo ne kavaayo bulungi ka sikini ne kashayininga olulenzi lugenda okudda ku Mande baaba
nga naye asenenka malabo kamasi. Bannange omwana w'abendi yagenda okudda ku Mande ng'olwana lw'abendi lulabika bulungi bitya. Mannange awo twatandika okutiguka. Tetunatundula ku vanilla tukoma ku Bukeesezi na Buhaaga. Oyo omwana mulenzi yali yasoma ekyo nga wakulabira kayagalirawo ka Keesi ne Kahaaga byagalirawo nga yabisoma. Twatandikirawo okutiguka. Bannaye nze natiguka ngera muyitapo nga naye ampita Baby Irene. Baby Irene oba nampita weka baby ka mami, baby wa mami oba Baby Irene. Munnange ono omulenzi yalina emyaka 2. By that time nali nakaweza emyaka 2 nga nina abaana 3. Kati ng'ono omulenzi ebyo ebiseera yalina naye nga ali kuweza myaka 24. Mujjukire nze omusajja bwe yasooka okunkwana oyo first cut wange nga ndi mu P4 tetulina nnyo kye twagenda mu ddiipu mu nsonga za vanilla. Twakomanga kweno laavu y'okungulu. Kati gwe naddamu okwagala ono gwe bankwata naye ne poliisi namwagalako omulundi gumu. Then taata wa mutabani wange omukulu era naye namwagalako emirundi tegyawera n'etaano. Gyali mitono nnyo we yanfunisiza olubuto nzirukeko. Oyo taata w'abaana bange saamwagalako mirundi giwera. Kati then kwe kufuna ono eyali bba wange. Kati ono gwe nalina bba wange nze olwo mpezi nze okumufuna nga nina emyaka 17 kuba mujjukire nze ono omusajja namufuna ndi lubuto. Baklanti baffe abadde Mbero Properties tubabuuzaako mwenna mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Kakati tukomyewo nate tulina baklanti baffe bulijjo abatugamba bannange mutunda byapa byokka ffe twagala gula ku mmwe. Tulina abatunda ebibanja tubiwulira naffe twagalayo abalina ssente zaffe entono ezitandikirwako. Si ntono buli ssente emala naye kale buli omu alina oba obusobozi bwe. Nga waliwo abagamba obusobozi bwange bukoma wano bumiliyoni na miliyoni 5 na miliyoni 6. Naffe mutuyizeeyo ne wekiba kibanja ne webandagaano tubaleetedde estate empya. Ndowooza mugiraba etandika na kkubo lya kyalo ekkubo lirino neighborhood mugiraba byonna tugenda balaga neighborhood mulabe. Tetwayagadde gisenda nnyo kuba twagala tubagulizeemu ebintu ebimu. Gosobola okuba ebitooko obyetaaze. Osobola okubeera gwe ng'ogamba omuti gwange ogwaffene mugulekeemu. So twagiresenga bweri nti buli omu paatiyo ekirimu kyotwala. Gwasalawo nti nzaa saagala mu muwogo. Gwasalawo nti nedda saagala mu ffene. Gwasalawo nti omuti gw'omuyembe ogwo mugugjeemu nedda. Naye nga estate nnungi nnyo 5/5 naye oli wadde mbogamba anze njagala 5/5 2 njagala 5/5 3 oba emu. Bannanga bamanyi bulungi size y'ettaka. Nkimanyi bulungi mumanyi nnyo 5/5 etegeeza ki. Okimanyi bulungi oteekako amakaago bulungi n'osigazaawo ne compound yo osobola oteeka emmotoka abasinga mwine emmotoka zammwe. Nkimanyi bulungi 5/5 muzimanyi. Neighborhood nungi masanyaze mazzi weebiri abamu mubuuza nnyo nga tewali ba neighbor kati temunnaba kujjagula ba neighbor n'abajjawa. Awo mbadde nsaaga mu ba neighbor weebali era mugenda kubalaba weebali obusukka kkuba eri gye bali kubanga wano walina kuba wammwe mwino oggulawo. Saagala muŋŋambe ba neighbor ng'ano tebaliiwo estate muwulidde empya. Kitegeeza mudduke mangu mugule mutandike okuzimba ndagaano 5/5 ku miliyoni okutandikira ddala ku miliyoni 5 n'okwambuka. So woba omanyi mu nsawo yoweza miliyoni 5 tunoonyeeko. Neighborhood tugenda gibalaga yonna weeri yonna mulaba amayumba. So mutukubireko ku namba zaffe mama nga oziyitawo tubeerawo ku office zaffe okuva Monday paka Saturday. Esimu zaffe
nga bulijjo 0752110514 ononyako nkubirako bane ku WhatsApp abasinga ogamba nakoleza message oluddewo okuddamu kati saawa zino nzuuno mbanonyeza birungi so eseti yaffe gyembadde mbanyonyolako empya ey'endagaano 5/5 abategera bulungi Mityana Road abasinga mu mpita mama Mityana Road okusinga ono ye twamwekwata kakati ojja Kiwawo kyamira Kiwawo ku muzikiti nojja kilomita ziri 2.5 okuva ku main amasanyalaze n'amazzi tugenda bibalaga amasanyalaze tugenda gabalaga so boda ekinene nnyo ya 2,000 okuva ku main then ettaka muliraba litandika naki nakkubo lya kyalo naye 5/5 n'okwambuka you can decide otwale 2-3 naye ziggwawo mangu kubanga tuli ku $5,000,000 n'okwambuka nze olwompezi nze okumufuna nga nina emyaka 17 kuba mujjukire nze ono omusajja namufuna ndi lubuto ono gwe natwala ku sister wange yanjagala ndi lubuto lwa mutabani wange omukulu naye mujjukire ono omwana muzaala nina emyaka 17 kuba ngenda okuzaala omwana muzaala gwa 10 ate emyaka 17 njiweza mu gwa 3 that means n'emyaka 17 nagenda ogiweza nga already mmaze okuzaala that means ono taata w'abaana bange oba namufuna nina emyaka 16 ndowooza bwe mba nkyogera kati ate ye yali mukulu kunze yalina emyaka 37 ebyebiseera nawe laba difference eriwo ku myaka omusajja oyo tetugaana nali naye mu mukwano naye yali mukulu nnyo kunze kati kana akavubuka akankwanye almost twenkana kuba kali kuweza myaka 24 nze nina 23 nina 2 na naye yawasa era naye yali yazaala mangu yalina abaana 2 abawala kati nga nze mugambe nina abaana 2 abalenzi naye ng'ekituufu kiri nti nalina 3 kaakati ono omuvubuka bw'ajja mu bulamu bwange yalina kye bayita omuzannyo bannange yalina omuzannyo ng'alina kye bayita laavu nga yabigattaganya ati omwana abindi n'asooka njagala omwana abindi n'asooka nzannyisa bannange ekyali wali muzano gamba siri mukazi mufumbo wa bba wange nateguka ati awe wa sister wange yalinawo mukwano gwe ng'oyo mukwano gwe yafuuka family friend naye oli omwana yali yakula kisajja ate yali mukulu kuffe yali mukulu kunze ne sister wange kubanga owawaali ennimiro yange waali walinaanye wa sister wange kati ng'era tubeeraawo kumpi wamu kati ng'ate nze jjukira sister wange asingako emyaka 5 that means wembebye ebiseera nalina emyaka 2 sister wange yali myaka 25 naye yali akyali mutototo kati ono mukwano gwe ate yali mukulu ku sister wange yali mukulu ddala ate nga yakula kisajja kati kana akalenzi bwe kankwana jjukira ndowooza bo baaliwo nga bakamanyi nzaawo kubanga jjukira nze najjanga nennima bwe namalanga okulima nga ngenda wa maama oluusi bwe mba nga nyinyusa ngenda ewa maama nembeerawoko nenzira ewa bba wange kati nze ebikwatagana awo nali sibimanyi kumbe ndowooza kana akalenzi kaali kaluddewo oba noono omuwala yali akeegomba simanyi kuba yanfunako ebbuba ku kalenzi bannange nga tutijja akalenzi ne kafuuka boyfriend ne kafuuka boy lover ne kafuuka buli kimu bannange kakanjagala tuli ba mukwano tutiguka ngonza n'okugamba nze sirina musajja sirina baana ng'abaana mbakwata ne mbakuba eri ewa maama nendyoka ntiguka wamma n'olulenzi nensooka ntiguka ate omwami si yali yanyimye ne ku kyekiro wamma nenfuna akimpa
bannanga omulenzi ng'asooka njagala nga tusooka tweyagala nga tusooka tutijja omulenzi kakati nga sinnagenda wala sisita wange ono yali atunda byagala byogera kale nga bikwatagana ku byakulya nga bwakeera ku makya n'alima 7 ng'atambuza ebintu byebyo kuba byali binyogoga ng'abitambuza ku ssaawa ya langi. Kakati omulenzi ono kye yakolanga ngamba omanyi nti njagala ofuna akantu k'okolaakola akavaamu ssente mpaawo aleme kususpectinga nti ssente ozijjawa kuba ono omwana mulenzi yankyusa yankyusa kuba nze mu bufumbo mwe nnali nga kasita tulya ne tunywa obulamu awo buba buwedde tetulina kirala kye tulowooza nga nze simanyi nti oba omukazi abeeraawo n'alina akaziga akake nga just twesiga oba sleeping baby oba buzigo bw'abaana bu moviti nga nange bwe neesiiga nga sina kimanyi kasita naaba neeyisaako akaziga ako kensiigako abaana ebiseera twalina ebizigo ebyali bya mukwano famire oba ebyo ebizigo mubijjukira ebizigo bya mukwano famire kwabeerangako kakava ka papo nga bye twesiiga enviiri bwe zinnemerera osanirira nga nzisala. Kati ono omwana mulenzi yajja n'omutindo angulidde obugoye ayagala ndabike nga nkyukako ndi kakazi kalungi naye ndowooza nga mbulamu ssente nga nkyusa obulamu anguliddeyo ku bugoye obwo obukwata ka bode nga nina ekitumbwe kyange nze wansi awo nze nakulanga nga waggulu ndi mutini ate wansi nengejja azini ekitundu kyange ekya wansi kinene ku kya waggulu. Kati ono omulenzi yajja nga ayagala nnyo obusikaati nga tayagala sikaati esukka ku maviivi kudda wansi at least ebeere ng'ekoma mu maviivi. Kati ate nga nze ninamuko ensonyi era nga nange mba nyambadde sikaati ennyimpi erina kukoma ku maviivi engeri gye twakula ne mama waffe ng'alina amateeka tayagala lugoye lumpi tayagala mwana we kwambala mpale ayagala yambala kiteeteeyi ne sikaati ng'ekka ku maviivi. Omukazi omuganda alina okugumira bwe yatugambanga. Kati ate nenzija nfuna ono ng'ayagala at least esikaati weba mpanvu nnyo teyita ku maviivi kudda wansi ngamba mwana gwe olina entumbwe lwaki ogikweka mu bisikaati n'alyoka aleeta obusikaati obwo obukomaawo ku maviivi nansibisa enviiri wamma n'enkyuka. Kati aleeta idea n'angamba tandika okusiika ebyokulya nga naawe obitambuza muno nga sisitawo obeere ng'ofuna ssente baawe aleme kususpectinga nti ssente ozijjawa. Naye ekituufu ekiri nti baawe nga alayika yali yanvaako ebyaddala kubanga n'ebyo ebiseera bye nasooka okusibisa enviiri yandimbuziza ssente z'enviiri ozijjeewa naye ekyamazima teyambuuza kuba yalowoozanga nti eno gye nnimira natunze ku mmere yange kuba nali nalima emmere nga yabala n'ekunkumuka. Twatukako n'ekiseera nga takyayagala kugula mmere waka ate batulina lumonde ne muwogo mu nnimiro nga tubeerawo natandikira na ku muwogo wange oyo gwe namuwaako nga nsiika muwogo nga ntambuza kyavaamu nga ntandika okusiika obucapati naye bange eyanyigiriza osiika capati nga ntandika okutambuza obucapati ntandika okutambuza obucapati. Ate omwana mulenzi tatandise okunyumirwa omwana w'abendi omufumbo nga takyayagala ddala nviire ddala waali nga nze gw'olaba nkeera ku makya
nengena nentambuza ebyokulya byange ebiggwamu nengena nembeera wali eri ng'akola we mutunulako akola we mutunulako omutima ne gumubeera wamu. Olwo nno nga ntandikidde ddala okunyirira, angulidde ne ku kaziga abakyala ke beesiiga akalala katali k'abaana, anguliddeko ku bugoye awo, ansibisizza ku kaviiri. Ng'obulamu butambula. Kati ate omwami wange ow'ewaka bwe yalaba nga anyiridde neyeekomyawo ku vanira wange gwe yali azize, neyeekomyawo nga nze mu sikyayagala. Mr. Sozi up to now mpaka kati po yafa 2018 po yafa 2018 naye nze ekyaddala sifunangako musajja nga po ebyaddala. By the way, nembango ono gwe nnyini essaawa zino ali fayini mu buli kimu, naye kali akaana akapo kaali kalala baaba maama. Kali akaana kaali kalala nga bwe kalina omuzannyo wano fizikale, akaana kalina omuzannyo ku vanira maama. Kali akaana kalina omuzannyo ku vanira nga kali akaana kazannya ne kakuzannya mukiika ne kakuzannya ndeka tonjogeza na bintu gwe. Akaana nga kazannyisa vanira n'ogamba Katonda wange bino gye biri mu nsi. Akaana nga kazannyisa vanira nga bwe kalina omuzannyo wano. Omwami wange yagenda okutuuka okudda mbu atundule ku kavanira. Bannange nga mmala kulowooza ku kapo okunyumirwa vanira w'ewaka. Natuuka ekiseera n'endaluka bulalusi. Omwana mulenzi yatuuka ekiseera n'afuuka mukwano gwange. In that waliwo olunaku lwe yagenda ewaka ku weekend n'akomawo n'aŋŋamba mbugwe ka baby Irene konze wange yamala n'amanya amannya gange amatuufu naye yasigala mpita ka baby Irene nga nange muyita kapo. Omugamba gwe kapo nange mpita gwe ka baby Irene. Kati yakomawo n'aŋŋamba gwe ka baby Irene mugamba wange n'aŋŋamba nakimanyi wandoga. Nemugamba lwaki? N'aŋŋamba okimanyi nabadde waka vanira n'agaana okusituka. Mwana gwe yeeyo friendship gye twabyodinga wakati wange n'akaakaana. Nze nkayitira kaana. Yeeyo friendship gye twabyodinga nga ne waba agende waka ku weekend nga mugamba ne mugamba gwe kapo kiwangi totundula nnyo mukazi wo vanira. N'aŋŋamba ate naawe tokiwaako nnyo vanira wange. Bannange byebyo nno. Kaakati twabeerawo olunaku lwakya lumu engeri gye nnali nzungira nnyo ku sayiti yaabwe. Ndowooza inginiya waabwe yamala n'ankoowa. Kati inginiya waabwe bwe yankoowa lwali lumu nagendayo ku sayiti nga bulijjo n'ambogolera n'anvuma n'angoba ku sayiti. Mbu nno nze nemesa pokola. Po yanyiiga n'amugamba gwe okimanyi oyo bwe bulamu bwange. N'amugamba nali nagumira ku eno sayiti yo ng'ompa obusente butini naye okimanyi ebbanga eryo lyonna lyonna lyenkoze ku eno sayiti lw'okuba oyo omuwala. Bannange yayomba naye nange era nali nkisuusiiza. Yayomba n'ayomba eyomesa inginiya. Nze netamala ne nyambuka ewaka
kati kyenerabidde obbanyumiza twatuka ekiseera naŋŋamba mbu nampase kimadde nerabidde obbanyumiza twatuka ekiseera naŋŋamba mbu nampase anzije mu bufumbo gye nnali nemugamba okakasa mbu nno yenze mpu yankwagala biki kati ensobi mutufu nga nange mpulire ow'ewaka mbu yassi kyamwagala era katono nnyo nze nve mu bufumbo nga ngenda kufumbirwa bane nga njidde na by the way yanoonya n'ennyumba yali agenda nagisasula kati ekyasinga okuŋŋaana okugenda n'ono omusajja okumpasa yaŋŋamba mbu nsuulewo abaana bange munjukire nga nina oyo omwana omuto akyayonka by the way oyo omwana ndikwenda nga ayonka nga n'ekitabani kyange ekikulu olondooza nga kiwezezza emyaka 3 bambi ng'ayagala mbasuulewo omusajja nze ŋŋende nfumbirwe ye imagine ng'ayagala nze ŋŋende nfumbirwemu ye nsuule abaana bange kati ekyo ne kituleeteramu okusika omuguwa by the way twanyiiga namu naye nga laavu nnyingi naye ne tufunamu okunyiigamu era ng'abantu kati awo engini yawangobera ku sayiti twalimu eyo embeera nga laavu weeri naye nga ŋŋaanye okufumbirwa kuba ennyumba yali agifunye kyeyali ayagala okumpasizaamu kaakati kwolwo nze nali naakatuuka ewa maama ngenda okulaba nga mpita ngenda okulya omuntu ampita mukweka baby Irene ate nga ye yali ampita nga Irene ngenda okukyuka nga ayimiridde ku kkubo ewaffe nga mubuuza ate ovuddeyo ku sayiti nga ngamba nze neegobye baanammwe kumba omwana mulenzi yeegobye nze kwolwo lwe nakoma omulaba ng'atambula agenda banange nawotoka n'atambula nagenda nabulayo n'omwerekera saamwerekera nga maama ŋŋamba baŋŋambye oyagala oyo omwana naye oli mufumbo njagala weesonyiwe omulenzi oyo naŋŋamba mwana gwe emanze nkuzaala toddamu okulabagana n'oyo bannange mamange yambuulirira nambulirira okwenda mu bufumbo wakiri ekibi nanyombesa empeka banange nenzira ewaka nze bye biseera nali sirina ssimu naye nga yayina essimu kati nga nze namba yenjimanyi mu mutwe nenzirika saamukubira nembeerawo nempulira obulumi ng'ewaka okutundula kavanira mala kulowooza ku kapo kange nentambula nga mu kkubo nga neekanga gundi ye gye yayambalanga overall ng'akola yalina ya orange banaye nga newendaba muntu ajambadde nga mwekanga kati maama yali yaŋŋamba mbu abo abazimbi esayiti lweggwa lwokoma okumulaba bannange olwo n'atambula bwatyo n'agenda munnange saddamu kumulaba nga mbeerawo nga nina ennamba naye nga saagala mukubira nga mbeerawo awo maama yambuulirira nkyawo omusajja biki kati ate nga nange ninamu kiri omusajja naŋŋamba munsuule abaana bange alyoka mpase biki nga ndimu eyo embeera nga mbeerawo awo nga nkuulinga nga n'ekyapati ze nali ntambuza nga nzivaako anti yabadde ampabula ng'agenze nange obulamu nga busooka buddamu awo nga bukalubamukaawo ambeerawo nga ngamba omwana ono sigenda mukubira nga n'ennimiro zange olwo mpulira nzikyawa nga jjukira luleeri yali atandise n'okumpa ssente nga nfuna abantu abannimirako kubanga jjukira ebiseera ebisinga nabimalanga nga ssebo ngenze nga nyimirira awo waakolera bannange olemwa eri laavu yali yakisiru bulala ngeera nenyimirira awo waakolera naye nga tutiguka bitya
sikyayagala nakulima ebbanga lina limaze ng'olwo sikyalima ennimiro zange ne zizika n'embeera ewaka nga sikyagenda na mu nnimiro omusajja natandika okuŋŋamba nga tokyalima nga muddemu ki gwe oba olabaawo nga neebuzaabuzaawo nga n'okulima sikyalima nnyo kati mu ebyo ebiseera bye nabeerera ewaka nga sikyalima eno ennimiro zange ne zizikaazika bambi yajjanga nnoonya emirundi 3 agenda ewa sisita wange ekisookera ddala ndowooza ne sisita wange yandika obujja ku kana akalenzi kali kalungi nze banna kaali kalungi kale teyaninaako bujja kyekituufu naye nze mu mutima gwange nakirowoozaamuko ate ne mama yali amugambye ebyo ebyaliwo mbuno sigezanga nenkola ki nenjagala akakasajja nga tebaagala nkaagale mbu ndi mufumbo kadde omusajja wange baali tebamwagala naye baali tebaagala mbeere mwenzi sisita wange nankweka ono boyfriend yali tamanyi wange kyekituufu nali saamulaga wange ate jjukira nze nali siina ssimu yajja emirundi 3 nga nnoonya ng'olwo nze nazira nga sikyakola ki sikyajja mu nnimiro yanoonya emirundi 3 nambulwa nange nenzikiriza nti ddala kituufu abazimbi bwe bava ku sayiti abeera bakukyayi. Sister, twagala okuba nga tukwebaza okusalawo n'ogabana naffe obulamu bwo obw'omukwano bulimu okwerabisa, bulimu oba oliawo ebintu ebirabi abalala bye bataali badde na buvumu bumala okuvaayo ne babyogera ng'olwedde babyogera ku bo bennyini oli agamba kanfe n'ekintu kyange naye olw'okwagala okubaako abalala betulabula nga tubeera ekyokulabirako njagala kukkiriza nti ekyo tukyenyumirizaamu era mu kyo obeera omuzira atagambwako. Ebintu biri 6 byenjagala okwogerako mu kitundu kino ekisooka. Ekyendaazi n'akatunda. Olumu omukwano ogwa ddala osobola okugufuna mu ngeri eri mysterious nga totunuulidde ebintu oba oliawo binene abalala bayinza n'okwebuuza nti kiki ekiba kyamutengula, kiki ekiba kyamumalamu naye nga ggwe olina ekikumazeemu. So nga ate era ne mu kutomera era oluusi tumala ne tuzza akatambi emabega n'otunulira ekintu ekyakola ng'emmandu so nga kyewuunyisa. Olwaleero bw'obigatta newankubadde ebirala tujja bisanga mu maaso eyo naye olwaleero bw'ogattagatta n'oddayo nogandika kati omuntu omutuufu, omuntu akulabamu omulamwa yali kusanze ku lubimbi, omuntu omulungi gy'oli yandizze ng'akaalakaala n'ekindaazi n'obutunda obuli mu kaveera n'onywera ku kasekeke kamu naye kanywereddeko. Bw'obigatta kakati olwaleero ng'oggyeko bino ebiralalala bye tujja okulira mu maaso owulira ng'omuntu ono no I am not that person. Naye njala kutegeeza nti ebiyinza okuba nga bivaako obuwanguzi bwaffe biyinza okulabika mu ngeri eri awo enyoomebwa so nga ate n'ebyo ebinaatusuula bitera okulabika mu ngeri eri awo nga wali birabye nga kiri identical nga no nze omukyalo omufumbo n'osanga ku lubimbi n'otandika okumumanyira n'ojja ogezaako oba okuntegeera. Ensonga njagadde ngikoneko kakati waliwo ekintu ekirala wano kyenzikiriza nti kigwana okufumiitirizaako. Wano ne wagenda kubeerawo nnyo ekinyusi. Waliwo ebintu ebimu omuntu ono anaaba ow'omulamwa bye tusuubira nti si bye byangu eby'okukola. Nabagamba nti omulenzi bw'akukwana omulundi ogusooka n'atandika okuleeta amagalo ng'akutoga n'ajja kuhaginge mu kuhaginga okwo n'akukiisinga ku mulundi ogusooka. Njagala tuddemu tunyweza ekigambo kino ku mulundi gw'osoosa okulaba omuntu. So abantu basinkana mu ngeri eri mysterious. Mysterious girl.
Omuntu anaakubalamu amagezi atandika ng'akuwa ekitiibwa from the word go. Omuntu okukutoga ku mulundi gwasoose okukulaba aba takuwadde kitiibwa. Omuntu okukukiisinga olunaku lwasoose okukulaba aba takuwadde kitiibwa. Ekibuuzo ye aba akyewadde. Bwe mba ngambye ntakuwadde ekitiibwa ate ye aba akyewadde ati. Bino bye bintu ebirabika ng'ebyokusaaga n'okyamuukirira kubanga omulenzi akusubbalaza wayita akabanga n'obigatta nga wallahi eri si engeri gye wali oyinza okukyamukamu n'otandika okwesiga omuntu ngeri yabbira mupango. Akuwa ekitiibwa atandika kuwa kitiibwa kyakubanga awa omubiri gwo ekitiibwa, akuwa obudde, naye omuntu lw'omutegedde erinnya lye ne mubanga mutuuse wala okugenda okuwanyisiganya amalusu musisinkanye emimwa gyammwe. No, si ku muntu ow'omulamwa ddala. Kawa obudde ojja kukategeera ebitundu bigenda kubeera bisatu. Ekyokusatu, njagala wano tukubewo nnyo. Sisi okusinziira ku bwasiiza ekifaananyi tukozesa erinnya lya Paulo, not Paul. Kale oba Paul. Paulo ekinanyangu yakyenja okwesa. Bwe tutunuulira engeri gye yamuyisaamu, bwe yamupampalinga, bw'amuteeka mu kasente, amusibisiza enviiri, amuwagidde okutandika okukola, tutandika okulabira ddala omusajja omulungi, omusajja omuntu yenna yenna gwe yali yayanidde okusisinkana oba okuwummula naye. Njagala kubuuza ekibuuzo. Tulowooza kubanga tukkiriza nti Paul mufumbo, naye mukazi we ali mu mbeera ki? Bw'obanga olina guy gw'odatinga nga ali married, alina family, okimanyi nti waakiriko, kankiddemu, waakiriko ozuule ng'omusajja oyo engeri gy'akufaako afaayo kyenkana kyekimu oba oliawo n'okusingawo, actually n'okusingawo ku famire y'ewaka. Abaana abasoma bulungi, taata wa buvunaanyizibwa, mu husband mulungi, mukyala we tabyanga, akaviiri naye akasiba, birthday ebirabo naye abifuna. Naye bw'obanga olowooza nti gwe wa kitalo, omusajja ono mulungi only to you, toba safe. Oyinza ogakatisoza ate nze binkwatiraku wa. I mind about how he treats me, how he behaves towards me, engeri gy'anfaako, engeri gy'anfisiza obudde. Njagala kukulabula. Otudde ku kibbo mu kiri mu kubala ate kyatandikidde ku 10. Kitegeeza tetugenda kulinda bbanga ggwanvu nga kibwatuka. Tusimatuka. Wabeera ekibuuzo. Munnange kambabuulireyo ebigambo bino. Omutawaana kubanga kyembadde ngenda okuddako ekiringa ekyokuna kigamba nti mutandise okulaba lwaki relationship zaffe zigalangatana ne zibowa ne ziggwaawo. Njagala kukulaga bw'otunuulira obulamu bwa relationship y'ono, kakati ono gaayi bw'asisinkanye ono omuwala n'awulira ng'afunye ekyayagala, kitegeeza nti kyalina ewaka oba oliawo si kyayagala, tekimukolera. Naye ate bwe tutunuulidde n'obulamu bw'ono sister, naye okusinziira ku kifaananyi kyasiize ewuwe, era olaba ng'ali bored, omusajja yeekola obusolosolo, kakati bw'asisinkanye ono n'aba ng'awummudde. Singa tutwala omutawaana ne tukola interview nga tugikola ku musajja w'ewaka owa Irene, ne tumala ne tugenda mu maka aga Paul ne tukola interview ku mukazi we, waliwo by'ojja okuzuula okkiriziganye nange nti mu nsi abantu ababi mwebali, naye teri mubi nga talina kirungi. Ne gw'oyita omubi ogenda okumwetoolola nga waliwo abamulya mu ngalo abalabako obulungi bwe oba butono butya. Lwaki relationships zaffe zigalangatana? Njagala okubalaga wano awali omutawaana. Kakati ogenda okwekanga nga ono ali mu maka ga musajja Irene mwatandikidde okukola obwenzi. Kitegeeza nti waliwo ebirabika nti omusajja ono tamukolera byayagala, tamusanyusa oba amuyisa bubi. Tukkiriza nti amuyisa bubi. Tukkiriza nti ne Paul gyali naye bamuyisa bubi.
mu kumuyisa obubi bw'atambudde n'asanga Irene ku lubimbi n'amulabikira bulungi by default ne batandika okutambuza ekintu wamma n'amunyumira kati n'osigala nga weebuuza kakati lwaki po tagoba oli oweewuwe n'Irene n'ava ewuwe ne bajja batandika okukola omukwano ne babeera bano ono ne yeekutula eri n'ono ne yeekutula eri. Njagala kutwala kuki waliwo abantu nga tubayita babi naye nga tetubakkiriza baveewo baba bakyali babi ababi awo baba bakolawo ki naye njagala bategeeza era tugende nga tukimanyira nti obubi obwenzi agayisa agabi okuyisa obubi okweyisa obubi obutafaayo obutaswala biri ku bakazi n'abasajja kubanga ogenda kusanga omukazi ng'ali mu bufumbo mwanyumiza ebiboozibozi omusajja mpisa bubi omusajja n'agenda afuna omuntu bw'amufuna ate eno tavaayo n'eri tasetolingayo kakati mukimanyi nti otandika okubyeko ennenyanga ozuula nti obuzibu tuteekeddwa okubujja ku ssemaka bba woono oba tuteekeddwa okubujja ku mukazi woono naye yennyini tumutunuulire gye bakuyisa obubi gyodda lwaki oddayo ofunye gye bakuyisa obulungi ate totereerayo lwaki totereera eno kyekibuuzo mbabuulire okujjako nga tugenze tuyiga nti obwenzi bw'omukazi yabuvunaanyizibwako n'obwenzi bw'omusajja omusajja yabuvunaanyizibwako. I am responsible for my mistakes, not anybody. Bino ebirala bye tuleetawo kwesiruwaza kwemantaaza kwewussa era mukazi wange ampisa bubi mukazi wange yakola bwati mukazi wange tayala buliri mukazi wange tanfumbira mmere mukazi wange yansibira ekikookolo omulala ng'akubuuza ategeera ng'agamba wayi lwaki mukazi we yakusibira ekikookolo tusigireko ku kifaananyi bwe yali asiba yatandika ati mwasisinkana ekikookolo kisibe tekyali kisibe yalinga amanyi okukiggula nti yalinga akiggula mbeera ki mwe yakiggulirangawo era mbeera ki mwe yakiggalira ebiseera bisinga awo tebaagala kwogerawo. You will end up being a bad friend, a bad counselor, because you're trying to look at ono byayogerako ebimusindiikiriza okubanga yeeyisa bw'atyo alowooza lwaki oli yeeyisa munneeyise. You're complaining nti omusajja we yakusiriikirira. Netwagala okumanya bw'ozzaayo akatambi emabega omusajja oyo yalinga akusiriikirira. Tutandika okumanya yasirika kuva ddi era bw'oba olowooza okusirika kwolooza kwava ku ki. Bwe nkugamba bino kyentegeeza nti abantu abasinga obungi omukazi asonga olunwe musajja omusajja asonga olunwe mukazi buli omu asonga mune kati obuzibu buli kwani. Kyenvudde mbagamba nti obuzibu buli ku mukazi obuzibu buli ku musajja. Oba oliawo okujjako nga kisa kya Katonda kyekitubeera oba oliawo twali tuuse ku mbeera egamba nti ne kati mbabuulire tubeere bantu bakulu singa okuva ku bajjajjaffe gye twava. Jjajja musajja bwe yasanganga jjajja mukyala mu bwenzi nga baawukana ne bagenda buli omu n'akwatagage. Oba jjajja mukyala bwe yakwatiranga jjajja mwami mu bwenzi ne jjajja mukyala n'akwatagage ekyo kyekyalikoze sensi. Mbuuza nti kikola sensi kitya singa twatambula generation ku generation nga tunywezezza ekyo nti bw'okwatira munno mu bwenzi mwawukane. Kale ndowooza oba oliawo abantu baalifudde bazunga anti bakukwatidde mu bwenzi eno n'okupaalira egindi n'okwatira munno mu bwenzi n'apaalira egindi tubeeremu ekyo. Oba oliawo bino bye twogerako ate ebyali badde tebijja kudbi twalibadde tudiringa na kizibu kirala. Naye tutambulidde mu bulamu obw'omukazi okugamba nti omusajja yansindiikiriza okwenda so nga ate obuwanguzi bwandibaddewo nti omusajja namukwatira mu bwenzi n'ensiba ebyange n'eŋŋenda n'entandika relationship endala. Naye ate yatandika relationship endala wakati mu bufumbo oba mu relationship ne tuzuula nga tulina abasiru aba. Omusajja tumuvunaana ogw'obwenzi si mulungi kyokka ne tumala tuvunaana omukazi
eyagala okutwalira amateeka mu ngalo ng'ekikolwa kyennyini kyavumirira kyakola kati ku mwembi ani mugezi omulala agenda kugamba soza anti kusirwala ffenna twasalawo tusirwale. You're proud? Nti I am not. So what do we say? Moving forward. Nyongera okubalaga lwaki relationship zikyagalangana. We don't identify the common problem. Mu relationship ebiseera ebisinga kyetutunuuliranga ekizibu si kyekibeera ekizibu kubanga omukazi ekizibu akiraba mu musajja n'omusajja ekizibu akiraba mu mukazi kati ekizibu kyekiriwa. Mbabuulira ebigambo bino tujja kwewussa, tujja kwemantaaza. Abafumbo bangi nnyo gye bali mu maka ng'omukazi ali mu bufumbo naye ng'essanyu erimubeezaawo mu bufumbo obwo ate talijja mu bufumbo obwo. Kale n'ogamba nti kati okuggyako obusiru obukuwalaawala nga buliko ne power bank ate awo awatali ssanyu okolawo ki? Situka ogenda eri gy'ofuna essanyu gy'oba owangaalira. Nange omusajja bwe busirusiru bwe tutambuliramu wansi w'enjuba kyova olaba wenkomerera ku nkomero ya byonna nga njogera ekigambo sin, sin. See how we all end up being dense. Omukazi alanga omusajja ogw'obwenzi ne tukkiriza nti omusajja musiru. Omukazi n'awunzika ng'akoze ekikolwa kye kimu omusajja kye yakola. Kati no Katonda gwakyasaasidde. Oh my God. Mutunuulira ekifaananyi kyengezaako okugyayo. Kyenvudde ngamba nti okuggyako Yesu ntera okunzikira eyo ne ngamba nti Yesu gwe tugwana, Yesu gwe twetaaga. Oli okusolovinga ekizibu kye baatondawo ekimuleesa obulumi ebbanga lyonna. Okusolovinga ekizibu yasolovinga atondawo kizibu kyennyini kyalwanagana nakyo. Ogenda okwekanga nga tutambula tuli musengavudde mu ngazeemu. Nanditeesezza si byangu. Bw'obanga tosobola ekyalibadde kisinga okubanga kikola amakulu bw'okwatiranga balo mu bwenzi si b'enguguuzo tambula. Bw'obanga owulira tosobola bw'okwatiranga mukazi wo mu bwenzi muleka akwate gage. Kyokka ate empagira ekyokusonyiwa. Naye okusonyiwa kuno kuteekwa okutunuulirwa ku njuyi zombi. Waliwo abantu abali mu bufumbo nga bwonna buli fake naye nga we bali batambula bakuza abaana. Obwo bwe bufumbo bwe tutambuliramu ensangi zino. Pretenders, two good pretenders living under the same roof. Two good pretenders, they pretend like they are in a relationship, but at the back of their mind, bachimanyi nti that relationship is maybe somewhere. Nja kwogera ebigambo ebirala ng'omaze okugattako ekitundu ekyokubiri ofune ekifaananyi ekituufu. Katandika butandise. Sister atandise obwenzi mu maka. Asimbudde. Mulimu bye nnyinza mumusaasira eby'obuto nti n'obuto bwali mwebuli. So nga ntera okugamba nti akugamba obuto aba akuvuma busiru. Akuvuma obuto aba akuvuma busiru. Katonda asaasire. Asaasira amaka gange, asaasira amakago. Asaasira ateekateeka okutandika relationship eyakagiyingira n'ateekateeka okuginywereramu. We just don't have any idea of who we are fighting with. Singa otunuulira ekyo omuntu yakeera enkya n'omulonda nga tebakukase n'akeera enkya nga mwali mu nnyumba naye nga mwetunuulira. Abamu batusabira kufa n'abeerawo n'asigala ng'agamba Mukama ekisajja kino kaŋŋume kyazimba amakasi na bwe lwanagana nakyo nkisindikize kiveemu kati kanninde ekinene kyawanga kino munyazemu ng'akintwalire. N'omulaba omukazi ng'akaaba obuziga obw'ekirogo ku lumbe. Bakazi bane basoose ne bamukonga ne mwasooka osiba ekimyu ne bategula ebyensonga ne babitegula nga siba amaziga.
ne bategula ebyensonga awo ebiwandiiko n'alyoka n'abaako ne byateeka mu kikondoola ati n'abisibira mu kiwuzi ati kati bagenda okusibako bwe bati ekiwere eky'obwannamwandu ng'ali seefu n'alyoka akaaba n'omubuuza nti ddala okukaaba kyova olaba ate ebimu biwunzise ng'abasajja Ivan nakino kankikugambe abasajja abasinga tuli mu bufumbo naye ng'abakazi n'okutwagala tebatwagala omukazi kyatya kyokka okuvaawo okwo kwe kuba nti gw'oweerera abaana gw'osasula ennyumba oba ino akyadipendinga ku ggwe kiki kyokka kyajja okulumwa okukaaba kwakaaba takaaba nti akusubwa nnyo akaaba kweraliikirira agenda kubeezaawo ati abaana nga gwe badde osasula school fees oyo akwagala era ngamba abasajja nti mukimanye nti ffe tulina okwagala abakazi bw'onoobeerawo ng'omutunuulira akwagale ojja kwewuunya nkiddemu okitegeere batwagalako buvunaanyizibwa osobola okumulabirira osobola okukola ku bizibu bye okweraliikirira kwe si kwa laavu ya laavu nti laavu maama this guy was understanding this guy was selfless gayo nanjiriddewo omubiri gayo nanjagadde n'ekikolwa ekyokumulabirira tasobola kitaputa nnyo nga kukwagala no aba alowooza bw'agenda okusurvivinga it is not just love abasinga musajja omukazi oyo ewakaawo okukukubira essimu nga tonnadda tagikukubira kubanga akulumirirwa nnyo naye yeeraliikirira kubanga gwe breadwinner eyo y'ensonga era singa abadde ng'alina omulimu omulungi kati abo balala kyova olaba omukazi ng'asobola okwerabirira bw'akugambanga nti akwagala omanya akwagala nkiddemu omukazi ng'asobola okwetwala mu saaluuni bw'aba alina akamiro k'asobola okukatwala ne bakakola saavisi n'ateekamu amafuta ne bakakanika n'akugamba nti akwagala ng'asobola okwekolera ku bizibu bye oyo ye mukazi ddala agamba nti akwagala nga kyakwagalako laavu abasinga tebatwagala laavu batwagala bamalira bizibu byabwe byakubanga talina mulimu kati ayagala gwoba obeera ng'obanga akalimu benefits ezo benefits ozitaputa otya nti laavu byakukubira nga ayagala okumanya oba tonnadda njala kutegeeza ebiseera ebisinga si kukwagala bwagazi enkya gw'ogenda okugula ebyokulya enkya abaana badda ku masomero landiroodi abanja gugwasuubiramu capital it is not just love kubangi omukazi oyo okukububira ng'olina omwalo omulala gw'okwana abasinga obungi it is not necessarily love nti akububira kubanga akwagala no omugaati oba keeke egabanywa ogenda kuzisaasaanyaako kakati oziweeko ne rooda kyekimuluma it is not necessarily nti mutima wa oba ogezaako gatta kakati bwe tudde eno kubitugalangatanya ne nkugamba nti okugalangatana kusigala kukyaliwo kubanga kye tuyita ekizibu si kizibu omukazi ekizibu kye musajja n'omusajja ekizibu kye mukazi ffenna ne twesongamu enno kati n'ogamba awo tuvaawo tutya tusisenkane mu kitundu ekyokubiri nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy facial treatments counseling services gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi gife bbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife bbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu gano Dama Coffee 6 in 1 mulungi eri abalwadde ba sukaali mulungi eri abalina obubonero bwa kansa mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku mu health wellness treatments tulina reflexology sandals nungi eri abazimba ebigere bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo awaka osobola okugyegulira nga ggwe ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo okumanya ebisingawo ku bino byonna kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta
ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.